kino kikuleka wajjete zawedde wuyo ne kamyoni mu ddwaliro jweta ngambye talina na kyamanyi yeewunya nnyo okulaba olukazi olwo lwaguba ebizigo mukyala kulimino kino kikuleka wa mukyala kulimino anti oyogera nnyo oyuwa endusu owamalaya bwamala okusala oli ku kisenge kino kikuleka wajjete zawedde wuyo ne kamyoni mu ddwaliro jweta ngambye talina na kyamanyi yeewunya nnyo okulaba olukazi olwo lwaguba ebizigo okubeera nga lwogera ebigambo byatawuliranga nako in fact ngambye agenda kutwala kamyoni mu America amujjanjabire mu America amutwala ku mmande era tugenda kuddayo enkya mu ddwaliro alabe nga kamyoni asobola okutambula asobole okumutwala hakaye kamyoni mukwano gwe besto tamuwanga na kusente ze boogera ne sente zaamuwa ne wamuwa akawumbi amuwanga mukwano gwe as a friend kati mukyala criminal abijjawa byavevenga ndowooza anoonya za bizigo yadde amala ajja kwefasa zijuweti zaawedde kati kino kibalekawo abadde babolooga katambuza obusolo obwaggwako obwanaloogo okwatunda tekukyalina valu tekukyakola image wano mu Uganda. In fact obwo obusolo enkola enkadde tebakyabugula na bugula. Just keep quiet and werowoozeeko nnyo. YouTube gy'otandise obukulu ogenda gibeerako tebigambo byonna wabyogera dda n'obimalayo tolina kyotugamba mukyala suspect criminal tuulako wansi si eggwanyuma okwaba oyene ku bivume ebi. Wow, ndowooza amawulire gago mugawulidde. Chameleone Juliet Zawedde amutwala mu America gy'agenda okuba nga amujjanjabira era nga wowulidde eddoboozi lya mukyala Furufiga akugambye nti ye Zawedde agambye abadde talina kyamanyiko kye bagamba nti abanja Jose Chameleone obukadde 600 nti era kyewunyiza nnyo okulaba abantu nga boogera. So katusabire Chameleone abe nga assuuka bulungi oba oliawo buli kimu kiterere kigende mu maaso naye nga byonna era nga tukyali ku mboozi ya Jose Chameleone omwana mulenzi amanyiddwa nga Piggy avuddeyo nategeeza nti bannange temwefuula abaagala nnyo Chameleone okusinga mutabani we Makasi Aba Mayanja. Awo
ndopera mwafuna obutakkaanya okimanyi baliyo nairanda bakimanyi mutima ayinza okukira ku machana gamba tonywa mwenge pero emikwano gy'okuuma omwana tagimanyi omaze emyaka egisuka mu 10 n'egi olina omuvuka bamuyita jebbi si backup artist takuba byuma si muwandiisi wa nnyimba naye ffenna emirimu gya jebbi gyakola tugimanyi mutunzi wa nyosti atunda kabanga mira bwenge ntwiri kwegamba yabeera na buli kikuba kyonna yensonga kyabeerawo bino byonna omwana abimanyi omwana talina we yalimbe nti emikwano egikulinaanya oba gikwetoolodde towali ayinza kukugambako nti buladi tokikola kitutwala ku sayidi eri nti ani ayinza okukugambako ani akulinako obuvunaanyizibwa mu birikwesi kwogwe toli mulekwa kitegeeza abazadde okyabalina ye pointi y'omwana nti ne bajjajja ne babulwa akadde akagamba nti Joseph ogenda tulekattayo ng'ate n'ebikuba bitubatwalidde abaana baabo abalala babiri AK-47 era byali bikuba byatandikira ku mwenge ne bayomba simanyi laputopu bagenze mu ttoo era nga bya mwenge nti bamusindisa afudde that is alcohol omwana kyagamba he lost an uncle ngira mugamba nti Daniel amuwanikidde bisimanyi Daniel amugambye kolaba oti nedda omwana byayogera bituufu AK-47 yafa mwenge nze mbadde mukwano gwa mufule nabagamba kuva ku street amufule ng'awumirwa Alex Kasigala amufule era yafa cancer that's still a substance Chameleone yali ewa Bawa producer Bawa nanywa sigala lumu omukka ne gumutuga Kamiri yakolola bw'akolola n'akolola omusaayi wansi ng'omuntu agyemu erinnyo naye nga mu omuntu eyabugumizibwako yasomako respiratory simanyi bikoze ebiki otegererawo kati eno yakuba omuntu ng'oyo aba alina okukendeza kasegereeti naye omwana kyagamba nti abamwetodde waliwo atajja kugamba nti edde rasta paketi ku paketi munwe ku munwe toyinza kukikola bibeera bikonde mugobawo kati maama mwe mulina obuvunaanyizibwa okujjukiza omwana ekitiibwa kye yabawa mu famire eddoboozi lya aba nti ate nga mulabyeko nti ebikuba bitutta abaana sebaana yasinga okwagala Kamiri okusinga mutima kitegeeza ayinza otwala sitepu esooka ye Devi so siba mutima bajjebbi Uncle Pius yalina okugamba nti ndo enough is enough rasta so simanyi Saamu Mukasa simanyi banasomi ba black awo bonna mu famire yammwe singa mubagobako Kamiri najja kutereera Abamakasi nze nganza awangaalira e Bulaaya manya hadithi y'omwana obuzito bwerina mu kkooti ne mu society kigenda kutwalira omuntu buli gwolaba akoze vidiyo ng'alumba aba talina magezi
Ebyo tukyali ku mboozi ya Jose Chameleone era nga munange tukyeyongera bigenda mu maaso ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior abasinga obungi tumanyi nga Planned Mulekwa avuddeyo n'aba nga atabukira General Muhoozi Kaine Rugaba. Bibi mukwano oli kitaawe. It's his dad. Wano Chameleone bw'afa n'avaawo gwagenda ofuuka mulekwa oba aba. It's a boy to become an orphan. It's not you. When I want to make a enduru, we have the families about the Mizora and Zua Dech Kumi. Lano, it's Tatanga, I name a quanemek. Now, when Bakubi that Temuquata. Jenna was Yariazekone for Kutulava. As Mose ever come to see us, ever since my father died. Muvembi tebe byetsiru ebyokulekanira abantu nga family zamwe musudde wabali. Did the General MK ever come to see us? Tata angeti yawagira wano Muhoozi. Every time my dad Muhoozi nkwagala nnyo Muhoozi gwadda tewali wo muntu wan yawagira General MK like my dad, and everybody knows. Omusajja nengoye nga tatange zayambala zirike kifaananyi kya Muhoozi. Has General MK ever come to our home? Bane katinzize family njirabe. They are users. Atendo Junior takomyawo olumaze n'ayambalira Lilipazo lunabe n'amugamba nti talowooza mbu lwakuba nti amanyi General Salim Saleh nti yatuuka gy'alaga. Okumanya General Saleh oba tofuuse General Saleh. Okutuulako ne General Saleh for an hour tekikuwa maanyi kulooza ati oli waggulu w'amateeka. Kati y'ensobi gye mukola. Teriiyo munene mu gavumenti agenda kuyamba ng'etteeka lye likwata. Abanene basobola kuyamba nga tonnamenya mateeka. Ne etteeka bwe likwata bwe liti kati tteeka ly'oba olwanagana nalyo si bantu. Ne bwe munaavuma Fiina Masannyalaze, ne bwe munaagamba nti Fiina Masannyalaze tategeera, ne bwe munaagamba nti talina magezi, ne bwe munaayogera ki ku Fiina Masannyalaze si bwe buzibu. It is the law. Etteeka tebalivuma, etteeka tebaliwemula. Ne bw'okola live 13,000 ku TikTok teri kye zigenda kuyamba. Ekintu kyokka ekisobola okuyamba kwe kutuula wansi n'osoma etteeka n'olitegeera, n'oddayo n'oteesa n'abaapaga amateeka. Is to first accept that etteeka lyakutte. Etteeka terimanyi oba ggwe wekka. Muyinza okuba nga abawemula muli bangi n'etteeka lyakutte ggwe. Etteeka munna eriringa Kamasu kasita likwatayo omu kati ate gwe tuswaga ati bannange ne bali mubalaba. Lwaki nze that's the amateeka bwe gaba. Kasita likunwa kyoga be basiba mu gavumenti okulya enguzi be basinga ogirya. Nga twazze kukwata abali enguzi mu gavumenti gwe kyoga be basiba be bagirya ne etteeka liba likutte bo. Era nga tuvuddeko omunnange nga tweyongerayo mikwano gya Jose Chameleone beeyongedde okuba nga balaga okwenyamira nti abantu ebigambo bye basala naddala nga basinziira ku mikutu emigatta abantu nti si bituufu era nga bya bulimba. Naddala mubaddemu obukadde olukaaga naye nga Mukama mulungi nti ne nannyini mukyala gwe agambibwa okuba nga abadde abanja essente abyegaanye era tumulabyeko. It is very absurd that on social media waliwo abantu etwala nti balinga abantu abakulu abategeera naye bagezaako preparing propaganda.
Chameleon fans world over nja okubaleetinga nno nti Jose Chameleon talina muntu yenna amubanja 600 million, and an artist of Chameleon's stature and with the reputation of Nakasero Hospital, Chameleon tasakeera kumacha ne yekweka mu Nakasero over a date. Baragana mbereko n'ekisa okitegeera. Bano be bantu kusaawa eri envanyuma, God forbid, bwe bajja okujja nga basiruwala befuula abasaasiro abalumirirwa omuyimbi w'eggwanga. It is very absurd nti mulina mindsets bwe zityo mwogera ebintu ebitakwatagana ku muyimbi w'eggwanga. Matwongera okusabira Chameleon agenda kubeera bulungi, tukkirize tusabe buli kimu kigenda kutereera. Naye mmwe abagezaako preparinga propaganda shima ponyo namaluli ne baba tusalako ekigambo bwe kiti ekinene nnyo. It's very absurd. Tuli mu bantu ababye nnyo nga generation yena abantu abogera ebintu ebitakwatagana. I'm Chameleon fans. Chameleon agenda kubeera bulungi. Yeah, man, bless you. Bafanizi ba Jose Chameleon nga wawulira ajja kuba bulungi ate nga amawulire amalungi getufunye nti Juliet Zawede preparing kubanga amutwala mu America. So ajja kubanga afuna obujjanjabi obusingako. Ate munange nga tweyongerayo mwana mulenzi King Saa yagenze n'abeera ku stage nga mundanga performinga n'agamba nabi wa bulimba yani. Hey! Abaana ne bamuddamu nti ye kadingo n'engamba ekiki. King Saa yabadde ku stage n'agamba nti nabbi w'obulimba yani, ne bamugamba nti kadingo. N'addamu nti nabbi w'obulimba yani nti kadingo. Nti pasita ne bamugamba nti kadingo. Nakani King Saa n'aba teweegendereza ekivulu kyo wona akiteeka mu Bobi Wine n'akiranga kigenda ggwa. Abantu baabakoowa nkuddiramu nono gwe abantu bayinza okulaba mu kokko ne family ya Museveni esobola okuyingira mu kivulu kyo, naye abantu bakoowa Bobi Wine bamuvumye olaba nti nabbi w'obulimba yani nti kadingo, n'okyusa n'ogamba nti pasitani ne bakuddamu nti kadingo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu babakoowa. Akagambo wakawulidde bulungi, abantu babakoowa. N'okwekaza obwekaza jassa okujja mu maaso gaabwe okuyimba. Juzi baali bankabaddusa n'enankani olw'ejjo babaddusiza n'obugaati n'ekicupa kya Fanta misinde. Temulina kye mugamba abantu, mufeze nnyo abantu naye mujja kutya ensi eno. Ekyo ekivulu kyo maniyani wona aba teweegendereza kiri kumye simanyi gwako. Abaana basala omugambo munnange naye nga oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go mangi nnyo nnyini ddala, tosaanidde kusikuka wadde eddakiika emu bweti. Naye nga Chameleon ye Chameleon awambye mikutu migatta abantu, awambye social media okuva ate nno nyinza okugamba nti oba okuva omwana mulenzi Abba Marcus Mayanja we yavuddeyo ate naye okubanga munnange nyinza okugamba nti ebintu by'abayogedde byabadde bimuli ku mutima. Yabadde alina okuventinga out ebyawulira nti munnange oba asirikidde ebbanga ddene, era yagambye nti bino taata yinza okufa ate ne muvaayo ne mutubulaminga nti so kambyogere, taata yeetaaga buyambi. Bannayuganda mumuyambe nti wanaaba tavudde ku mwenge takyayinayo myaka 2 mu maaso eyo. So awambye omukutu mugatta abantu obikula wano abba naye nga kijja kuggwa era ng'essuubi tulina ddene nnyo nti omugagga we yakikuttemu buli kimu kijja kuba nga kitiirira bulungi. Tukkirize tube nga tukwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawa n'amawulire mangi nnyo tovaawo.